nsanyuse nnyo nate okuba nti enkuyege zikyatukubira enduulu tukyali balamu okusobola okutuusa obuvunaanyizibwa wakati mu nsi ey'obwannakyemalira oba oli kati unprecedented. Kyamazima nti obulamu buli ku bannayuganda kati si bwa bulijjo. Ebyenfuna bayite ya mirundi ebiri. Oyo ye Aleese Wiswa Mufumbiro. Aleese Wiswa Mufumbiro amyuka mwogezi wa kibiina ki National Unity Platform ng'omwogezi ow'oku ntikko ye Honorable Joel Ossennyonyi. Aleese Wiswa Mufumbiro ayogera ku nsonga za byabufuzi bya ggwanga Uganda. Ono tumumanyi ng'omusajja ateerya ntama. Wiswa ensonga agyogera nga bw'eri, bw'oba omwagala n'omwagala, ate bw'oba omukyawa n'omukyawa. Ye ensonga yagamba nti yeewaayo okuweereza ggwanga lye, tomunyumiza biboozi, tabikkirira muntu. Ensonga enkulu, Uganda enunuddwa, ekyo kimumala aliba mukyayi mu Uganda enkadde, muliddamu ne mukwatagana mu Uganda empya. Ensonga erese Aleese Wiswa Mufumbiro okwogerako nno, waliwo ebigenda mu maaso, waliwo envuuvuumo buli omu azoogera lulwe ezigenda mu maaso mu kibiina ki National Unity Platform, nga buli omu agamba nti wazzeewo enjawukana era gye binakkira NUP tuyinza okugirabako ng'eyisaawo nga DP bwe yakola, kubanga ne DP yatandikira mbakulembeze nga beerumaaluma, era okukkakkana yali omukulembeze ow'oku ntikko Nobert Mao ng'agitadde mu kisawo kya Lwaki Museveni direct. Bagamba nti ne NUP yalifaananako DP olw'ensonga nti abaleese emivuyo mu NUP era nabo baava mu DP, ekikakasibwa nti alabika oyo katemba waabwe mu byobufuzi, bo bamuzannyira ddala ewatali kutya na kwesikamu. Aleese Wiswa Mufumbiro agamba nti yeebyo tagenda kubiraba bulabi asirika butike matama ng'ekibiina ki National Unity Platform kyesaanawo, kubanga National Unity Platform kibiina ekyakolebwa ku musingi ogwa bannayuganda bonna. Kibiina buli munnayuganda kyalinamu essuubi nti oba oliawo kyekiyinza okutujja mu nvuba eya Lwaki Museveni ne kitutuusa mu nsi ensuubize buli muntu gy'ayaayaanira. Njagala tuwulirize Wiswa Mufumbiro, naye nsooka okukujjukiza nti alina ebizibu eby'enjawulo. Gw'ayagala okugendako ebweru okukola ku nsimbi enzungu, gw'akola ng'ofiirizibwa, gw'akola nga tosasulwa bulungi, weeyune agisettuba omusomi w'edduwa. Agisettuba omusomi w'edduwa gw'obunkubira ku ssimu ye, munnyonnyola ensonga ekkubisizza essimu, era agenda kubeera akuyamba oleme kwejjusa. Omufuna otya? Agisettuba omusomi w'edduwa omusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko tojja kusigala kyekimu. Bw'obitunuulira nti tuli challenged as a generation, as a country, as a people on that. So ne tubanga naawo kweyo ango eya security olunaku lwali lutuuse mu biseera nga kyandibadde kiri better. Of course ideologically luno olunaku lwe bano abaagenda mu nsiko abantu abatuwuliriza lwe lunaku General Kaguta Museveni lwagamba nti lwe yatandika okuguguba against ebyo bye yali ategese ye mwennyini mu 1980. Kuba kinajjukirwa nti mu 1980 yali ekisooka omu ku bakulembeze ab'enkizo yali mukulembeze towards down binaayisa, kigambibwa ne ku Sheraton y'omu ku baanu nabinaayisa mu Sheraton, naye ng'ekikulu kya byonna mpuliriza ebiseera ebyo General Yoweri Kaguta Museveni kati gwe mpulira nti baagala namu aba field marshal benkanenkane n'Amin kuba benkanyenkanye mu bikolwa onaasukulumye nawo balaba nga kiri ekitiibwa kya field marshal nakyo nteeseganya. Era tubadde tusuubira olwaliro mu Busoga nti bajja kumulangirira ku kifo ekyo obajja mwongera rank ey'obwa field marshal, naye engeri gye basoose okuwa bano abaakati bwe batayatulikiriza mannya, omanyi baakuzizza abajaasi ne batabatubuulira mannya gaabwe. Tonnakimanya? Tonnamanya nti baakuzizza abajaasi naye baganya okwogera mannya.
kubanga amanya ga creating public scrutiny. Ate bonga minzani gye bakozesa okubayingizaamu lunaku lwa nnaku eri abo ababaddewo emyaka emingi okusinziira ku omuwendo gwe baasasula mu kukkiriza ng'abantu nti baali bawaayo ekisembayo okununula eggwanga lyabwe okudda mu mikono gyabwe naye kabe kasinge okutambulira ku nfuga ey'amateeka okuba nti abantu baweebwa ekitiibwa ng'abantu obutaddamu kuba mu nsi ebuzibwawo nti omuntu baamubuzizaawo nti Kayongo yabuziddwawo nti ali mu safe house nti ate amagye ge gakkiriza ge gamuyina gamuwambye mu nkola ya pandagaali nti awalinga bagiyitanga 504 pijot nti kati waliwo drone nti drone bwejja tewaliwo kirala kyonna ky'obuuza buli muntu n'oba w'NRM bw'oba musiraamu ekirevu kikuddusaawo bw'oba wa NUP kala z'oyambadde zikola ki. So the fundamental ensigo omusingi ogwali guguzibwa bannayuganda mu kuwaayo embeera y'obulamu bwabwe gwonna gwali musingi gwa bulimba. Kyova olaba myaka 4 bwe giyiseewo tewali kiriwo. Leero bajaguza emyaka 43 naye nga 43 gwe ali eyo ampuliriza ejje lya bannayuganda ejje likwatako oba ejje likwata ku kubeerawo kwa obwannakyemalira obuliwo kati mu ggwanga Uganda obuwangalawo okuva kati era nga bwagala okuwangalawo ne gye bujja. Nina kye njagala okubuuza Alex Wiswa Mufumbiro naddala ku lunaku luno lwa tarehe 6. Kiki ekikulu ekiri mu biga olunaku nti lwe bateekateeka okuwamba ensi yaffe era lwaki lwandibadde lukuzibwa? Abantu bajaguza gw'omanyi omunyago gwe baafuna gw'oyinza okuba nga wakwata ensi n'oba nga tolina ky'ogikoledde emyaka 4 n'otajaguza tewavaako tewakwatibwa tewali kintu kyonna olina okujaguza kubanga abantu baba bakwata obujega tolinaawo mu military nga tanaba nakola retirement mu magye because batukulemberako nga tebanaba kuleta nyingo ya retirement from the army. Nga tanakola retirement from the army ebisuubizo byabwe byali ki? Because then ebisuubizo ebyo byali biweebwa naye nga biweebwa omuntu eyali aservinga mu magye ng'era ye commander in chief of the armed forces. What pedigree did they set in form of a transformation of our nation? Basooka ne bafuga emyaka kubanga we bawamba mu 1980 basuspendinga baali bacreating the suspension ya constitution era nga waliwo okufugirawo decree eya General Yoweri Kaguta Museveni nga tewaliwo kintu kyonna bwe batuuka okuteekateeka byonna because bo bennyini nga beteekateeka mu government baali baparticipatinze mu kususpendinga constitution kubanga General Yoweri Kaguta Museveni kimukakatako obukakasi okuba nti alina okuvaayoko olunaku n'ayogera amazima. Of course mu katabo ka Mustard Seed first version yagogera ne General Kahinda Otafiire avaayo nataanya lunyi naye ng'ekikulu ampuliriza si kyekyo kye bavaayo bo ne bataanya kyokka nti baatwala obuvunaanyizibwa ne bagamba nti kati tugenze ne bateekateeka n'ebintu ne babiteekateeka mu bukyamu ne bakakasa nti abantu abaagenda baali 27 ebyafaayo kati bitulaga kirala naye nga bottom line tewaliwo kintu kiyinza kusuka nteekateeka yaabwe yakuwamba ggwanga lyaffe. So bo bajaguza okuba nti baatwalinako idea ate mu kutagala ne baba nakyo emyaka 4 nga tewaliwo bumu eri bannannyini munyago ogwo kuvaayo nga tewali kukuttaanya buvunaanyizibwa nga bamaze okukureetinga kubanga nakyemalira omuntu alina mindset y'obwannakyemalira buli bwalwawo anafuya nnyo ebiyinza okuleetera abantu okuba ekisooka n'obukulembeze obumuwakanya. Ekyokubiri anafuya nnyo abantu bonna
ababeera n'obuvunaanyizibwa obulinza okuba n'eddoboozi ery'omwanguka ku bikyamu by'abaakola. Ekyokusatu acreatinga kye bayita class divisions mu byenfuna, mu byobulamu, mu byokusoma, mu bya bulijjo, mu by'ebyobukulembeze n'ebirala. Acreatinga buli stage eya institution ezirina okuba nga ze zeenyigirako, kuba nga ze zitambulizibwako ssemateeka, okuba nga ziri mu mikono gye. Nina bwe njagala ontwale Waiswa. Lunaku luno we lutuukidde galina kifaananyi ki eri abantu ba bulijjo? Emirundi mingi General Museveni olumu alifaring amagye ekifaananyi kye gandibadde. Amagye ekisooka njagala nkubulire nti amagye galimu abantu abakyalina ennono y'okuba nti bajaasi. Naye obutali bwenkanya obugalimu yenjingo gye tulina okwogerako ennyo olwaleero nti ensonga ezimu ezaali zitwala General Museveni kwe kugamba nti bali balowooza nti amagye gali gagenda kuba ga kabondo gasaidi emu okusobola okuumira omuntu omu yali tribesman waabwe mu buyinza. Olwaleero kifaanana kitya? Bw'otematema bajje n'amannya agasinga galiwa. Bw'ogenda mu preamble ya constitution recalling the history of our nation nti nga tujjukira ebyafaayo by'eggwanga lyaffe. Ontegera bulungi. Omusingi ogwateekebwateekebwa mu kuwandiika ssemateeka nga bamaze okufuga okuva mu 1986 paka 1985 kubanga akalu kaali ka 1996 gyali emyaka 10 binafusi nga batufuga nga bannamagye nga batusuubiza fundamental change. Fundamental change. Njagala okugamba bannayuganda, it was not a fundamental change. It was a green grass in green. It was a snake in green grass. These were bottles, the same bottles. They were different bottles, packaged differently. Bakwata omwenge omanyi osobola otumanyi bya mwenge ne bagamba omwenge edda bagambanga nti omunywi wa bbeero tabula. Better education iresireba. Manyi bbeero etatamiza mangu oteeka okuba kati nge yasomasomamu yabanywa bbeero kubanga ye si wakunywa kidogo. Naye bano abatalina diguli yagala pirusina anywa 3 n'abanga anywedde kakati kali gaga nti better education iresireba omunywi wa bbeero takola ki? Tabula. Kakati mu kyembadde njagala okugamba okuleetera example y'omunywi wa bbeero mbadde nzimba ekyogamba nti ki? Tubadde ku nsonga y'amagye gano bawambira ey'amagye nti bbeero ne bw'omujja mu ccupa ya bbeero n'omuteeka mu kacupa asigala bbeero era asigala bbeero. Kufunye bulungi okategedde? Bbeero gwe ne bw'omukyusa n'omujja mu eri eccupa eriko better education iresireba n'oteeka mu kacupa era asigala ki? Asigala bbeero. Toyinza gamba nti si mwenge. Gwe walagi ne bw'omujja mu ccupa ya Uganda walagi. In fact kati walagi kyekituufu. Bano bakwata walagi ne bamujja mu eri eriko Uganda walagi ne bateeka mu kalikola enzooli ne bagamba nti kati oyo enzooli. Kibalama yawambibwa nga Ben Kiwanuka bwe yawambibwa. Kibalama yali accountant, Ben Kiwanuka yali saabalamuzi. Emirimu gyonna giri professional. Okay? Mu 2026 raping of the temple okukwatibwa okukwatibwa kwa ssemateeka n'ayisibwamu olugaayu bwe basendika aba black commando nga bezinze bonna mu kuwamba Dr. Besigye nga kooti emaze okuta. Ampuliriza ebyo si bigambo bya Alex Wiswa Mufumbiro, byali bigambo bya James Ogola akyaliwo. Kubanga nkuyisa mu chronology obutakwata Supreme Court ya Uganda eri ku record mu nsala yaayo ng'evunaana amagye ga UPDF ng'evunaana institutions zaffe okuba nga zenyigira mu kutokyalinga bannayuganda. Court of Appeal, High Court, emisango mingi egiteereddwa ku UPDF ne Uganda Police Force
abatekebwawo abera abakulemberwa gavumenti eno yagenda mu SCOM 1981 ku lunaku olwaleero egiri pronounced nga babagamba basasula engassi ez'okuwa bannansi olw'okuba nga batulugunyiziddwa institution zaabwe faba National Unity Platform babaliyirire. Yes, faba National Unity Platform osobola okutugamba ne tutakubulira ku oyo omusajja ow'egundi ow'e Masaka ye Sande nesimbwa waye simwa nti amanya gabe betoma amanya gonna ge baagala abeereyo oyo omusajja abeereyo Masaka eyatulugunya ba Edi Mutwe banubya ndinga bakwatiddwa abeereyo erinnya sirimanya nti gafaanagana Sande ziba ye Sande ndowooza ye Sande. Kakati siko okubba kwa Kalulu bo bennyini ke baali bategese olwaleero years down the road nga buli Kalulu majege gabawanguza ifeira bwe twali tukula batukobanga nti eyo mukyalo nti batanga polling station wansi wa muti olumalota polling station wansi w'omuti era nga mukyalo abantu balondera mu kutya nga babatiisa tezira muntu ayinza akoba ku muntu olwo omuntu omusirikale yetyamirere ne atyama waigulu mu muti mwatyama waigulu n'emundu wansi mu baafu meyakwa wewe nani olingere ng'emundu neryo nerikwogera wategera ati ow'ekikofiira etiyayire kini kyova olaba ekyo ekya wansi bakisasulira. Waliwo statement kakati bwe mubanga mwanyaga abantu ne muli ensolo zaabwe ne munyaga banka zaabwe ne mutwala sente zaabwe ne mujja ne mubakuumira mu lutalo emyaka 10 nga tebazze kusali mubasibye ekiwani era mwabatambuza nga mwagala okuganyulwamu ng'abantu nga bali abaali babaddewo ate mmwe ne musukuluma namu kubanga mu byobulamu bwe bakugamba ko bote gwe bajjako oyogera ku malwaliro amakumi ameka amalwaliro agazimbibwa mu region zonna bw'oyogera ku Amini gwagamba nti yagenda mu 7 okumulwanisa naye tosobola kumujjako credit ye kwebyo ebirungi kyododo byeyakolera Uganda. Olina statement kyokoze oli mabega nogamba nti mu maje mulimu abakyali ku nnono bangi byekubeera kuno era banyigirizibwa. Yes, mulimu abaavaako mulimu abayingizibwa mulimu abayingizibwa abava ku kyalo ekimu nga bo bayingizibwa okukuuma obwannakyemalira era bo tebali ku nnono tebayononekedde muli bo baleetebwa bayononefu naye nga balina okukuuma ekintu kyabwe twateera emundu twafuna obwogerero balina okukuuma obwogerero naye ng'ate bo kati buno si bwogerero buno butulugunyi buno si bwogerero buno butulugunyi kubanga bwe muba temwalina bwogerero ne mufuna obwogerero ate lwaki mutulugunya? Okay, waliwo ekintu kakati tewabaawo kiri kye bagamba nti fundamental change. Posta ya General Yoweri Kaguta Museveni yasooka yaliko ekigambo unity, modernization ne democracy. Kwebyo ebisatu ki ekiriwo? Unity, modernization and democracy. Ampuliriza bakadde baffe tuli united ng'eggwanga waliwo obwenkanya nti omukyoli bwaganyuddwa mu myaka 4 gino n'owembalala bwaganyuddwa nti owembalala bwaganyuddwa n'owe Poto bwaganyuddwa nti owe Poto bwaganyuddwa n'owe Kiruhura bwaganyuddwa nti owe Kiruhura bwaganyuddwa n'owe Kanyarweru bwaganyuddwa owe Kanyarweru bwaganyuddwa n'owe Kabaale bwaganyuddwa owe Busoga bwaganyuddwa owe Mbale bwaganyuddwa owe Waferuuka bwaganyuddwa owe Manaafa bwaganyuddwa n'owe Karamoja bwaganyuddwa. That is very important. Nsigo ya maanyi bw'ogamba nti wagenda n'onyaga eggwanga ly'abantu mu ebyo bye baali basimbyeko essira mu muwendo omungi ne bakukkiriza wakati mu kuyiwa omusaayi mu kufiirwa ebyenfuna mu kufiirwa ebyenfuna wakati mu business kubanga ogenda n'onenya n'ogamba nti baali basula existentiality ya business naye basanga naawe on your own admission mwogera ku 5 billion 40 years ago.
kubanga bajjawo ekyemyaka 4 leero boogera kati 4 emeka leero ne boogera 4 ffe tubagamba ameka 4 kubanga it was a guerrilla war not a protracted war. Byanjawulo kati obutali bukozibwa institutions naye ng'ate institution yeno kubanga abantu mwebali mulimu bayinginiya ab'amaanyi mulimu bwe tusinkana okunyigirizibwanga bwe kuli naye amagye mulimu command and control. Abalina okubeera mu bukulembeze bw'amagye ago oluusi weesanga nga tebamanyiddwa na kumanyibwa bulungi bwe balina mu by'amagye nga abakuziddwa be batalina passion be bamanyiddwa nti oyo mwana wa Gindi oli mwana wa Gundi oli mwana wa Gundi oli mwana wa Gundi. Kyova olaba nti promotion list tebakyayagala kugifulumya kubanga egenda kubeera questioned by abanansi kuba banansi kati bazuukuka kyekugamba ffe ebimu ku byogoba oyagala oba toyagala oba you want to listen to us oba you want to believe us. You can think the way you want to think, oba you are stupid, oba you are bright. Tewaliwo munna Uganda atagenda kwebaza kujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi mukwawekeninga banna Uganda ekisooka okwogera n'okutaputa buli nsonga having the matter in their own interpretation. Oba nkyamu batunuzayo kamera ne batunuzayo eddoboozi ne bateekayo n'amatu nti abatogedde bawuliriza. Ekyo badde okimanyi kakati tuli babiri aboogera kati bw'obuuza bwenzirabu n'abaana abataano abanaakuba essimu ffe tusinga abawuliriza. Kakati bwe tubanga millions and millions of Ugandans olwaleero batuula ne bagaa nti akakodyo ke baleese ako kafu tibaleese musajja simbwa n'oli omuntu gwe baweza okukunama naye yagamba wadde mwankunamya mu bantu naye ate nange ak'okukunama kale naye kano ke mulesi temuli yakunama bwalabira nti ate ddiru gye mulesi Kayongo kati awo sente meka bobi z'abataddewo amazima yakunama naye yagaa nti akye mukozi ebusoga ezira era bazzeeyo okwogerako okuteekako ki ekirala nti kyenkugamba nti amagye national force batusubiza professionalizing of the army. Yes. Amagye galina kubanga kyakulabirako. Nina kinjagala kubuuza. Bw'omanyi nti mu America w'amagye bw'omusanga ng'ali akagaati oyinza obutaddamu kalyanga wantu walala wonna. Lwaki? Kubanga baba baakakolera amagye. Bw'obanga oli ku nnyonyi mu nsi ezo ezaakula basooka kuyita bajaasi. All those serving in the military, please, it's a place. Zungulu balwa munyindo olusikira wala kuba ate luba mizinda noga nti bano bayinza kufunayo musoga yayogera nga alisimanga bonna bitegera abafirika kuba ontegede bulungi ngutegede bulungi kakati essuubi ly'abanna Uganda era nga wabangawo naga nti ensi eno esoba munamagye oli jeno kati bagala muwali ya field marshal kubanga n'ebikolebwa bannakye amini no teyazimba montage teyazimba tuzita tutya tebazimba monuments bibumbe naye kati walaba ekibumbe kye bazimba Entebbe kubanga kati obwalubamba ensi kati ku level kwe buli oyina kubanga osinza businza tebacha kati mu kukula eri owotuuka nga tokyagala kuwulira negativity omuntu ali myaka 8 njonga nti kampuni yakoze losi ya milioni 9 mugamba bugambiro tezaaweze naye ate tulina essuubi tulinawo contract kubanga omumanyi muleka affe ebirala agande kufa nti kampuni yafudde ekoze ki eweddewo kakati ne bwe tuli wano nti ensi bagiraba yadde bonkana kyova olaba ne munda mulimu olutalo bwe toyinza gamba nti eggwanga balitereezezza lirina continuity mu maaso nga ne mu family continuity ekyalemi eyajjanga omuko ne bamulaba nga asaanidde okusinga n'omwana azaalibwawo eyo yebeera challenge eri eggwanga mu institutions zonna. Waliwo obubaka buno bwenjagala tusooke tufune naye bwe tukomawo Waiswa statement yakoleddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ya Talehe 6 ku bantu
abambala ebyambalo by'amagye ne batagambwako so nga ate mulimu abatambula by'amagye ate ne batwalibwa mu kkooti y'amagye. Olivia Lutaya ali mu court martial. Bwe tuva mu baka Machete ali mu court martial. Kalanza ali mu court martial. Sanya ali mu court martial. Awe tugenda kutandikira kanzije katono.